Jebaleko. Kale kinyabo nawe jebaleko. Kale ssebo ono mama Kabina naye tewatuwa linnya mu message yo. Pampita Joseph. Fobeerawa. Bera Lukaya. Ugenda bitya Lukaya? Eri birungi. Ssebo. Ozimweyo. Naffe gye tuli ate girlfriend yo ono abadde ki? Ano message naye nagisindika dda. Wamutereeza? Akyakutawaanya? Yantawaanya nesindika message nange ndabe nga nfuna ku buyambi. Nga njagala kumanya wakituufu omwana wange. Ayina omwana gwe yakuzaalira? Ayina omwana gwe nalabirira naye natuuka ne mubonye ne kati yagaana omundeetera. Yagaana okuleetera omwana ekitegeeza yagaana okuleeta omwana ate nga disente nyingi zemutaddemu omanyerere avubuka mulongoosa yonna yoleke kumulabira okuva ku lubuto paka mulongoosa paka mulabya paka myezi 2 nga mulabirira munda nga aganye okuleeta omwana amutuuma erinnya ambuza kati omwana okyamulabirira? Natooka nensirikamu neŋŋamba ate omwana gwe bataleeta. Kakati akusaba obuyambi? Atera okunkubira essimu naye kati aludde namugamba oba toleese mwana. N'akizuula nti akooye okufera. Mwali mubeera mwembi? Mbeera naye Lukaya wano. Kati abeerawa? Bangamba kati yadda ali wasengawe ekyotera. Lwaki yagenda? Era yagenda wanga agenda atuuse okuzaala. Bwe yatuuse okuzaala n'agenda okuva olwo taddanga? Okuva olwo taddanga. Omwana yenkana atya? Kati omwana alina okuba nga weebiza omwaka gumu. Okuva olwo nange nenwana ndabe oba namuleeta nenjo bakadde be mbamanyi. Amannya ge yaani? Amanya okuwa omuntu wonyiga naye n'amanya gonna ogajja n'embwongo okozesa lya maama muto yasinga okumanya kubanga bamubula mu gasengawe ga maama we. Kaakati wali omaze n'ebbanga ki nga tannafuna lubuto? Ebbanga y'emyaka 2. Naye ng'amannya ge togamanyi? Anti naye nanyiga alina ebbanga ligenze ddene. Oyo omukazi nga wali omwagala nnyo? Nali mwagala naye tabyanyinza n'empulira obusungu byonna n'ensiimuula n'embwongo. Kubanga ate ntaddemu sente zange nnyingi kyembadde nsuubira okufunamu ekifunye. Kati awo yanagamba ne sengayo kubanga sengawe amumanyi bulungi. Nemugamba senga nze ndabiridde okuva ku lubuto paka kutuuka kuzaala omwana baagana omuleeta. Naŋŋamba agenda mwe nemugamba nze by'omwana bikole ki nenkubira mukadde we maama wamuzaala. Nemugamba naŋŋamba mungezeeko mugamba naye kikoze eki kiganye. Taata we nemugamba taata we nyini naye amuzaala yanteeka ku pulesa naŋŋamba yakozesa ekigambo kyagamba nti gwe obudde buno oluubirirwa wuwo nolemeddwa owange okukola ki? Omulabirira ng'olwo baŋŋambye nti ssaawa 10 bagenda mulongoosa. Kati manyini akugambye zino essaawa buli ngeri yonna olina okukola ki? Okufuna ssente. Olina okufuna ssente ezimulongoosa konzibasayo emmeka nti baasaba 3. Tibalirirawo konna akaseera ako nentoba ng'omuki. Omusajja nendabirira ne bamulongoosa. Akoma kulaba kifaananyi. Taddamu. Tewagendayo mu ddwaliro nga bamulongoosa? Anti yali wa sengaawe. Sengaawe abeera wa? Sengaawe abeera Kyotera. Walako. Nze ndi eno. Mbeera Lukaya. Bambi. Amanya kati tugamanyi kati tukati ffe tumugambe nti ffe baani nga n'amanya ge tetugamanyi. Erinnya erisinga kati n'obwomuyita Buyisireste. Ne bamuyita Buyisiri enjagala?
Beste oba mama muto singa amanyi mama muto yasinga okukozesa yalina abaana abalala ayo gwayina gwenamuya guba yazaala yekka kati ali kyotera atera ne mama abeewamwe abamanyi amanyiko mama Vini akolanga ani mu bulamu bwo anti muganda wange kati namulabira ye mukwano gwe muno muluka yagwasinga okumanya ku baganda bange mama wo gyali mama wange simuyina mama tamumanyina mumanya senga wo gyali senga wange muyina bamuyitaani era wonna tabamanyi gwe tofa ku byo babamanyi nze njagala okubamanya nawe olina kusooka ati kundamu nenzambuto nembamanya bulungi amanya kubanga benna babiri nemmanyi nakoma bbala banga ndi muto era nsooka mala kuddamu bakubira wano taata n'abambulira bonna amannya gaabwe amatuufu babeerawa babeereyo kyamuliibwa naye kati nze nakoma bbala banga ndi muto olina emyaka emeka nze nina emyaka 22 essaawa eno obeerawa mbeera Lukaya kati gwe sirika oyagala okwogerako naye nze mbadde njagala sooka kumanya okituufu oba omwana nti amuyina nga wange omwana yali yamuwamanya ki naye namutuuma Namukisa nyanze ninaye nakola ki okola mulimu ki nze ndi muzimbi kale sirika omwana yamuzaalirawa kyotera kale esimu ya mukazi wo teriiko kale tujja kuddamu tukunoonye kale mama Kabina kale sebo nemalanga abazadde twebereremu ndowooza ekino mwempulidde omuswajju ono ebizibu ebirikala eby'omwana naye ate namwe abazadde bwe tuzaala abaana baffe tubalaga efamire zaabwe tubalaga binganda zaabwe omumatamina senga abasengaabe nedda BTFM webala okuweereza mukulu Jjingo ye taata amannya yenze kayita Benoni Patu ewumulenzi Ssebo kakati mukulu Jjingo ensonga z'omuvubuka w'enzudde naye omuvubuka oyo agende maaso n'okulemerako ajatuka ku kituufu nga ate n'ekirala nga bweyekwasa Katonda alemereko omuvubuka Ssebo nze kayita Benoni Patu akuume Ssebo. Amina Ssebo. Jjingo weebale kutuweereza kakati oyo anoonya omwana asooka amuleka amwesonyiwe naye asooke yeetereeza anoonye ekika kye kuba ndaba ebyekika naye birabika bimunoonya nze shami eksana shami teza tuyeyanzeege alo Jjingo weebale kuweereza yes Ssebo kamugema byekatene mudabani wa Nakachwa dada wange mugamba omuwala asooka amwesonyiwa omwana wali muleta afuna omukyalo omulala n'amuzaalira omwana ate nekyo obutamanyi basengaabe kintu kibi nnyo obeera tomanyi basengaabe bataata mweddeko kale munnaffe mwasiza omutyaba mikwano naye ng'olemwa omuntu obeera tanga toyana manya gomanyi n'amanya g'omukazi gwakera enkya n'ozaalamu omwana tomanyi manya ga mukazi mbate maama muto n'emyaka gye gikyali muto bannange tonenya akyalimu abuuka ebeeremu naye ategeera amannya omanya ne wotandikira nga tolabawo mwebale kutuweereza ono senga nabusa ekikuba nkima naye maama olemwa senga nabusa omunanga obiwulidde be baana be muzadde beebo mmwe katukomewo Sambagala ku 96.3 BTFM ekintu buli ky'omuziki